ngawe muli abana mwekolemu omulimo mulabe ng'ejje mugenda okuddukanyamu estate ya nata wamwe music oba ayina ebigawe mwena mwena abakyala musuke mudde wabbali njagala abaana ne ba ako baabwe ne basenga baabwe so mwami mugerwa ebivudde mu musaayi ebyo abaana ba Prince Paul Kafeero bebo bali abaana bana wanabeerawo abaana abalala bagala okubakebera data banka yaffe eyawano eya poliisi tusigaza endagabutonde w'omugenzi Kafeero ate newandiga tusigaza endagabutonde y'omugenzi Kafeero kuba nawulirako nga bagamba Gurunet naye agamba mwana wa Kafeero kati ne Gurunet naye akole ki wademba okujja so njagala okubayozaayoza mmwe naye temuboola abaana mmwe musigale nga mubasapootinga gye bali mukolere wamu naye nga mu abaana b'omugenzi emmali y'omugenzi ngawe muli abana mwekolemu omulimo mulabe ng'ejje mugenda okuddukanyamu estate ya nata wamwe music oba ayina ebibanja byalina byonna mubiddukanye mu mazima ngawe muli abana mwerondemu omukulembeze atya oba mwena mubeere basigitale mu kampani y'omugenzi Kafeero bakubiriza temutunda maali y'omugenzi kubanga ye teyagitunda mukolere wamu ate muwe bakojjamwe baako bamwe ne basenga bamwe mubawe ekitiibwa bwebanga mwabasobyako nga mwabavuma yekyansi yene y'okufukamira obugambe nti taata nsaba nsonyiwe owulire so ne basenga bamwe oba olina gwewanneegi gwewasobya mpaka zindalakalala weebale nnyo amannya gange nze Joseph Mugerwa muganda w'omugenzi Paul Kafeero nzirako ono omukyala Nantongo era kibadde kyamaanyi kuba naye yafukuza omukyala oyo Grace abaddewo ne sisita wange ono w'ekisuka Babula nga ffenna nenembi musajja ono mwebaza nnyo olw'ensonga tubadde tunoonya kufuna kiki kituufu nenda akoze omulimu munene nnyo musiimye kubeera nabaana abavuddemu ati bategedde amazima nti ebaana baani ba Kafeero naye kinnumye nnyo kinnumye nti waliwo abaana ate abatazi ng'ate tubadde tusuubira naye abakazi mulimba kumanya nti omwana si wa musajja ne tuuka n'okuziikula omuntu nabulungi ekintu ekyo kibi nnyo 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 naye kinnumye okuba nti abaana abalala nabo tebakoze eki tebazze neebaza nnyo bannamawulire abakoze omulimu guno neebaza nnyo bannamawulire abakoze omulimu guno kuba nti gutambula bulungi nensaba abaana bano mwe musigaddewo nti mulimu wa Kafeero era tuli bazadde bammwe naye nemaali mugikuume etambule bulungi minisita tuyambe ettaka ddene waliwo gundi recreation tugenda tutaddeko project ng'etambula nga bali wamu kati bennyini beerondemu bagambe nti kati omusikanga kyebasabye ani agenda okutukulembera ate ebirimu bikumwe mubiri abalonsogaalokuba tusigadde bana tukole kyetwagala have to respect the family and respect the properties nebazi abantu abatubeereddewo minisita family tugitegedde yeeriwa nende kale bisigaddeyo ababutowa kati abakafe bajja kwetutula oluganda lujja kutulaba oluganda mukole ekijjulo musalewo bafamire tujja kubawagira tujja kubawayo enti tujja kubawa ente y'okusala mu Honorable Minister, personally nja kwebaza kuba ndowooza oba nange nze mbadde njogera naawe personally mu kusooka byali bizitowa naye nsuubira baganda bange bisinga babyogedde twebaza abantu abazze wano mwenna okutindika engendo Mukama abasaasire muddeyo bulungi bannamawulire mwebale nnyo tubeererawo okulaba nti process eno mugitambuliza mu bantu mu lwatu era honorable nze yawe thank you muwanmu ebisigadde Mukama atukwatireko yonna gyetulaga so njagala abaana basike boogere buli mwana muwa omukisa yogere kubanga olunaku olwali
bingi byogeddwa nnyo naye era mubadde musinga mutulaba era ebigambo biba bitono ebibaddewo mu famire byo bibaddewo essaawa netugenda bingi nnyo kyatwala amaaso kubanga ddala gonjola ensonga kyembadde njagala okusaba mwana minisita nti nga bonkebedde wano owatali maama infact bamama nze n'omuganda wange naffe mu bataata okuba nti baluganda mbadde nsaba kitaffe nenda tuberwe ne profile emaki ne muganda awo naffe tukolesa wakati mwana mpita jangu Number 3 on our list is Cafero Thomas. Nyabo. Bali abaana bange abatakulumidde musaayi mbasaba mubeere wamu. Ensi yeetooloola buki nalabako mukulu wange amete mukulu wange naye minisita Balamu gye yatandikira eri nomulaba kati mubeere n'essuubi. Ensi eno mukisa ate osobola okukola n'ofuuka omuki ow'amaanyi. Ekyensaba minisita ensaba baabaana kafuuke gundi waabwe tubakolereyo yawanika propose tubakolereyo kasabu bafune ku ntandikwa obulumi bwe balina mu mutima. ekyasaka omwana alina ndagamuntu tewetaaga kukyusa amannya go sigaza amannya go g'obadde olina oba alina ndagamuntu wandiika oba tofunanga sente za pdm muwandika erisita abalina ndagamuntu n'emiruka bemuva ndagire ab'emiruka wabwe babayingize mu sako z'omuluka babawe sente kusinzira wobeera ez'omujja zifunirawo tewali buzibu.